Don't let the weather rain on your car. With a simple push of a button, our automatic car umbrella swiftly deploys, shielding your vehicle from rain and harsh sunlight. For those who prefer a hands-on approach, our semi-automatic option allows for quicker and effortless setup. No more rushing to close the car windows or worrying about damages. Embrace convenience and protection with our car umbrella, ensuring a dry and comfortable journey every time. Upgrade your car defense today. Sheeba is uncomparable. Is our generation musician. Is our generation artist. Cerebral. Tamanyirwa. Yakubye oluyimba yalukubidde mu baheta. Yagambye bwati njagala muwulire oluyimba lwa Sheeba olupya olumanyi. Tonsobola. Yagambye bwati Sheeba tebanonda kubo. Omanyi lwaki baseguya tebaagala Sheeba. Baida nako kankogere. Siseguya. Bannamawulire abatagala Sheeba omanyi lwaki tebamwagala. Yabamma. Neseguya tamusabanga ko ekyo bambi. Yabamma. Sheeba tomulonda kubo abalaba we yafuka bali abebwayise bafuna ne chance tebajjukira na musulo gwe guunya gutya. Wuliriza mwe bannamawulire abeepanka gwasokolindeko malirize tojjako mwe bannamawulire abeepanka nalabye bunnamawulire bwakatandika nga mulumba brand ya Sheeba tali balaga waafuse is a god made no munagano okuba ennyimba zajja kukola ebivulu ajja funa endorsement atakyaddamu kuba mwavu. A very small percentage of smart people can project what the future holds and then invest wisely. Trust us and let us give you a proper vision for your future. The Gold Fest at Chigo is one investment that can never go wrong. Welcome to the Gold Fest at Chigo, located in a serene environment a few meters away from Serena Hotel Chigo along Entebbe Express Highway. Be a smart investor and find the joy of living in a beautiful home with a magical view of Lake Victoria, affordable recreation centers, well-planned apartments. Enjoy our luxury space for your relaxation in our fully furnished state-of-the-art, well-planned apartments. Estates that are perfectly designed with you in mind to build your dream house with a modern hospital and a airstrip. Get true value for your money. Call us on +256 784 566 918 or visit our website www.thegolfestatchigo.com. The Gold Fest at Chigo. Discover a haven. So, ebintu byenkugamba mugenda ne muleeta abantu ng'omuntu gw'oleese yandibadde analyzinga Leviksoni nga yandibadde ali eri wa Pastor Kiganda but nga bakulyetingawo embeera nti kyovola Abannayuganda abatufuga bonna bizezengera abasinga tinaffe ne tufuuka basiru. Why? Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yalaba show. Uliriza yangamba and I want to respect you Mzee Nzeri. Toyota tulina bye tutakwatagana naye. I hate proudness. Nze uliriza kano balaba show amaje twaliko. Nkuwe benjogerako balamba ine mundu. Basa no ate byenjogera bya byayo. Yangamba comrade listen to me. Byoyogera bitu yamba na for kwetereza unless someone is stupid. Nze here I want to respect you. For that, uliriza enankuleta uliriza nchenkunyonyola njogera kunzeere de kamaleyo osegedde mbadde nangamba yabuliriza kaye yangamba yobana namugamba amina muzeyi byonna byeyogera
ne mugamba amina I want people aboogera nangamba Wisdom tuli benaale mutufuga but kino ne kino kituufu ne kino kye kikyamu sebo taata kati njagala mwebaza kubanga kankule kasuku Museveni ku myaka 3 mu whatever gyatufugidde ekimu kumaanyige awuliriza omugezi omusiru na buli kimu ekimu kukifudde muzeyi wange salo w'amaanyi he can give you time chovola bayagoba gundi yawa time edi gundi mizi na mugoba yamwa $10 nagamba you just get out yajja omanyi bino ebafixinga we nga ina meeting kati edi mize we yajira nga mfixingizeewo nambuza ate gwe nga toli kugundi benyina kusingana nti bandese ndi bloga namugamba bloga manyaba yafane Wisdom pozi ne majambere oli wawa tindi we student kati ato we student ogena kunyamba ki tanti nkuyambe nkube Bob Wine byonna nga we yayibekera omanya abana basiru tebamanyi nti nawo sale wali abawagira Bob Wine byonna nga we yabyogera byatuka ku Bob Wine sale yakola bwati mwe $10 ave wano tujja kulabagana tofa n'agenda ne kakati akyamunonya tamulaba ne bigwa mu miko gundi matuka Bob Wine kyovula bamututeka guddeyo uyaze ku nubu now ekyokubiri nga tugenda kutandika kano nsolo kerabira Dr Kwefulukuta is good ne mugambe wabanga joluso kwanalyzinga abayimbi olusa akomenga kuba church maybe ne bannasolo lwansonga waliwo ekintu ekikyuka Dr Kwefulukuta namulabako twakola ne actually sakolanga ne namusanga ku Family FM mulokole and all of that katonda namuyamba nabanga we yajirawo mugundi ya Bob Wine and so kubanga amwagala ne waliwo ekisukka katosola kuleta Dr Kwefulukuta ku analyzinga the beautiful uliriza kyengendo kugamba Sheeba kubanga kati Kwefulukuta we yabadde akatuuka wano kye mwamulabyeko matu kakati tolaba nti kye kimudefininga kati ye walaba olubuto nalaba Sheeba ke yalazeeko nalaba wayogera Kwefulukuta tayimanyi oyina muleta muzino kwaya ziruwa mulete ku Echoes of Grace kwaya mulete ku Namirembe Cathedral kwaya mulete kuba Catherine kusasira sebadduka era watandika byabasudde alinga yaliwo ebyo kati modani n'abayimbi abali wano naye kasito muletero muyimbi asusu kubanga waliwo ebintu abayimbi bakola ku this modern era Kwefulukuta ebyamubulako first of all kansooke kino yabagambye nti nno ku university nga Victoria tosobola kukola off press conference n'oleeta omuyimbi nga ayambadde bwato bwambuuziza wasomerawa yagenda ku mukati nadda ku muteesa kati twongereko ekyoku kwata ko yekka maloko nyo nedda nze njogera era ng'okwata ono kati omuntu kati ovudde eri nodda wano kwagamba kati ovudde mu kikoyi nodda ku Gomesi kati tukolere eki kati kubanga abantu bagundi ngenda kukubirako nkyali ne kasuku abantu ba tulese kibayita nodda nze njogera bino wemba temwagala kulya byenjogera Victoria University it has defined what they call education with entertainment. Genda ku Harvard, I've been to over 25 countries. Harvard University genda olabe buli mwaka baleeta omuntu akimakize an icon. Baleeta Denzel Washington. No wabate yasomerawo. Wadala be clip ezo buli mwaka nga batikira. Balina okuleeta omuntu akimakize no wabate yasomera okwo. N'ayogera eri abaana abamaze aba prepared abayambeko preparation ngo jeke ebyo mbitabo ne balakitabe babagambye aba preparing ku nsi gye bagendako kye bayita honorary degree baleeta abantu nga olaba wava munno nti teya soma ekyo kintu na yakikoze kati waliwo omwana yakisoma baleeta wava munno ne bamuwa honorary degree n'ayogerako eri abaana ti naye gwe ataasoma business administration how have you made Spear Motors to be the leading wanova mu Africa kati Kwefulukuta tamanyi dynamics lwaki Victoria University etuuka neronda Sheeba as a package netereta Kwefulukuta wa mukati why nti one omukati tojikuba neda sijikuba bayira no sijikuba era nzo omwana katika nkubuli neda MC Katsi na buli omukati kankubuli teriyo era nze njagala nnyo omwana one nga yise ku mukati nga tanagenda kukola mascom okukati nze ngoberedde omukati gwe kyotoma omanyi bale gwe tobera nko ku mukati nga bale Francis asomerayo yansomesa yakusomesa bale kusinga emyaka emeka
yansomesa speech and news reading kati umukati sisobola nengamba tosobola okubanga wali mulimi n'ogenda kuba umukati kati gwetolaba nti entegerayo ne yakwefulukuta kubimu byawukana nti kati ati ngamba kiri wese nedda simuyingira nnyo naye ngamba analyzing issue nti umukati is a conservative institution chetaga modernity gwenti wove bukoto kusomera ku umukati kwefulukuta nava mu nnimiro najja ku umukati nti olwasigala ne nnimiro yegwe no ata yekaba nangi banaffe nti lwaki Harvard University njagala mu abanda banze manyi kasuku abantu abamu mugenda genda ku Google Kaye toti antalo hanidda Kwefulukuta ajja kuddiza buli kyoyogera hanidda ayogere nedda nze kyamanya Kaye kati kankubulire nzenze ke yali ajjemu ku ntuyo edisendi ani yali azimujjemu badde nsaba yo tetugenda anedda tetugendayo kakati abayo kakati era byajja okwogera agenda kujja wano omanyi namugambako nti ngenda kuba MP wa Kampala nakola bwati katonda wange tujjawo bana ate tulete nga tuli kuziika katolu bwama ne mutunda bwenti nenga Uganda emanyiddwa kale labo ngani go wagamba twali tunyumyawo nga ndi na Aruna anti Muhammad Nsereko yaganira akazindalo we najja na ino okwogera naagaana Kampa nga byakagaana Kampa kuyisima amanyi nti ngenda mwesimba namuga olete teeka lya Computer Misuse Act ngenda kwesimbako why first of all oli musiramu oli muganda wolireta bagenda kusinga kwata basiramu Kampala na baganda nze busoro butankwata did you know that I speak butunzeire did you no I didn't you didn't basoro butankwata basoro okunkwata ne batanyiga bitundu bya chama naye nze nzalirwa baganda nkulidde wano abasiramu babakwata encha neggulu baliwo kwogera ne mugamba wolite bolinga ngenda kwesimbako siwa noka n'oligenda okwesimba kubwero si eggulu ndijja kati nali nkyogera okubanga Aruna yali akimbuuza ngambuuza oli serious kino twetegeke ne mugamba muzeyi twetegeke ono yakola bwati igwe ani Kwefulukuta kati nemmanya bwenti nti conservative ye egenze wala lwansonga Kampala Alex mukuru yangamba Kaye tulina obuzibu banna Kampala abatuufu baafa babeera Lubagana Makindye mu kigagga abasinga bali bweru n'abatonotono abeesudde Kampala ejjudde bajega n'abamu abavudde mu byalo kati beefudde nti be bannanyini yaayo naye entegera yasigala yeemu nze nali neiba wa Muhammad Nsereko nga bapangisa ffe nga twazimba Bukesa era akimanyi efrat mama nga azimbya opposite ambiance kati oyo abadde takimanyi tu mulimu ki oyo gwakoze ogunsi ondaba wano wendi ngenda ku URC board meeting I'm a board member kati takimanyi okisegedde kubanga kati abantu abalowooza nti we are just talking nti muli level zaabwe kakati tuli guno mwaka ogulaba eno kota tuli busy nnyo bonna bo auditor boosanga kubanga Uganda yakyuka every quarter people you have to file as a company I'm a junior osegedde kakati ndi so busy kati naye kyakimanyi ebyo kati wandabanga mpakira bobwaini mpogana alowooza nti that defines me Museveni we yatufugira wano yeita kapa ne tutategera magezi ge kati abamu tukweka bye tukola n'obukugu bwaffe ne tuleka bana abamu abawogana kati omulimu gwa MP omubuuza mulimu ki kwogera advocacy na kuyisa mateeka wali omubuuze kintu kiruzungu ki Muhammad Nsereko lwayogera on the floor of parliament Kaye Wisdom latasobola kwogera mu board meeting do you know nti kizibu nnyo kakasa ba board nkugaya URSB genda obuuze bebe bwe bampitanze bebe ne balamu ne tutuula okumala 4 hours ne URSB twali twogera Luganda bampitanga mbazi wa bitabo ninyonyole emisolo egimu ate oyogera Luganda kati kampuzike bwenti ndabo barero nedda kampuzike Nsereko ne Kwefulukuta mulundi gwegomo era nze kati kankubule okujjako nga nuupu engambye genda we tomwesimbako nze nagamba nganze ojja ku Kampala ngenda kwesimba ku Muhammad Nsereko 1 sizze nti nno kati labayo kati nnyonnyola n'abayina entegera nga Kwefulukuta 1 nzize nga nzimbye Kampala nazimba Kampala Kasubi wali gwe kisegere Kampala ennyumba sipangisa nzize nga nakatambula ensi esukka mu 25 nasobola kutambulira ku passport ya mama wange yo banyi nti nno batono nnyo abali batambulidde ku passport z'abazadde tendo kuba muzeeyi we yali atambula ng'ali up to date nga tutambula infants baba kubirangamu ng'ojjuza kakati sizze buzimbu nzize kukola ssente no nzize gamba nti banna Kampala baagala ki okuboogerera nze nagamba nze ne bamala bannonda ku kyo obukulembeze bonna nkola endagaano ne benkiikirira omusala tugabana half
half mwene mwekola mu constituency egendizeewa Kaye tusoke tuddeyo wali against Kwefulukuta why what did Kwefulukuta do era njagala okwebaza Edisendi yamugambye ekintu yamugambye tukoye line eyo gye mugamba eya live kati gyenzo okunyonyo kwanga Edi omwana ono neewunyiza ayogedde nnyo Edi n'abivaako kubanga yabadde amutandise ate gwe tuwatuyambye kiri Edisendi kyabadde atandise tinkoye line eyo eya live kankunyonyo kati atono n'amusinga okukola ki okwogera Edi n'abivaako kati ekyo kyenze okwogera kakati nedda ggulawo bulungi tandika Kaye Wisdom MP2B tutandike tandika nyaniriza bulungi gundi. Welcome to yet another edition of Kasuku Live olunaku olwaleero ndine Kaye Wisdom MP2B Kampala Central azene double barrel double barrel ziba mpanvu besti ng'ogikwatira eno bwakuba nsereko bwakuba Kwefulukuta naye Kwefulukuta tagenda kuleka ekyo banga okimanyi era wanampitira nti Kasuku jangu Kaye muwe ebibye wengenda okujjira Kasuku kyoyina ensobi abantu abamu we bajja ne wamma ompulira muvubuka bwe bajja ne banvumira ku channel yo ate bagaana okunziza bali nagaana ensonga waki nagaana ogimanyi tebyagwa nedda byaggwa kati ebya Kwefulukuta ko mujja kwetwala open check tewali era ekyankoze obubi gwe tewatubalansize ffe abawagizi ba Edisendi kumuwa chance kunnyonnyola kyabadde alina kunnyonnyola ono wandimugambye nkuwadde eddakiika 3 mala naye omusajja nayogera eddakiika 15 naddamu nayogera 2 nezibaze ng'ate kakati Jenkins ali mu kunywa musiro gwe wanywako wazzaako nga ye yabigize ddala nga Katonda wange kati nengale kati Jenkins yandituyambye abivuddeko kati ne musirisa omusajja kati katwogere issue ya live Sheeba asobola live kati nyine ekintu kyengenda okusobola twakulabyeko stage Kaye ne bagaa Kaye wabaddawo ng'oleekaana buleekaanyi nengamba Kaye gwe mugaa nti yadde aleekaana mumutegeera oba muba nnyonnyole kyengenda okusooka kati waki abantu balowooza nti obeera oleekaana kakati oba they are just fools ne kino they are very dense. Let me say waliwo omuntu ayogera n'olaba idiots at the I speak why because manya bakuyitani gundi Ronnie kankubule mwena mukimanyi fenna when we are speaking na anedda ngenda kugeza wamala bayo Kasuku when we speak we make noise it depends on the receiver easy newunya nnyo nga ndi ne mama Janet we nategeera nti ayagala kamiliyoni kati ne rumune mulanga alina kamiliyoni wabano omukyalo yafu kamera nofu kamera era kakana nina kubanga no vaku ya honorable lady oli mama nga tuze mujadala osegedde mama Janet aine ekintu oba oyogera oyina okuba obala ebigambo byogera ne volume kati oli wagamba nti gundi awogana mubuuza okusinzira kwani depending on who kubanga gwe kyoyita okuwogana omulala alabanga minimum voice so example gyolese oyogera for example president wane first lady okakanyamu because of status ate kati osobola okubanga kati nze buli wemba njogera ne Museveni yamanyira nti one ndi njogeza maanyi era asobola okugamba what is the problem omanyi nti bandeetanga mu meeting nga aninze nkole button bana bamulimba ate nga sijikola nga njogera nsisiitira bwenti kati kubanga that is the culture fena singa twali tuogera fena tuli bwe tuti ensi yandi tunyumidde kati omuntu oyogera with expression omuntu yenna gamba nti Kaye awogana njagala nno gundi waluze nasabye ngenda zifuna Kaye awogana omugambe okusinzira kiringa ngo omuntu wagamba nga mpulira nnyo Jenkins nga gamba nti wazimberi kasasiro bambi tonyiganga omuntu asobola okugamba nti no wazimba banaye Kasuku yazimba wala eno wala waliwo buno bumama kosobola okutwala ejo ozimba naga Kasuku eno siddayo wala kabuuze wala okuvaawa woyite wala because gwe kamama kendeese one night stand sobola okubanga nkujja eri kitende ngokuleeta ebukoto olaba wala naye kati tateesenza abeereru baganda bakumpi kati ewuwo tewaba wala kituufu kiddemu ewuwo tewabeera wala se gwe era togaananga nedda nyina byendeeta nadde nabijjemu ate nga sitegedde omanyi katugenda kwogera facts abagamba nti ndeekaana one
ekyo kinyonyodde noise nti noise depends on the receiver. Olaba NTV bw'oba ogiwulira no one knew we twali twogera ku mainstream media nga bakutendeka n'enjogera ng'oyogera ng'abantu ba BBC America ne bakyusa ekintu. Kasuku, do you know that nti waliwo yasobola okujerega engeri gy'okolamu show yo kituufu on ethical journalism standards tosobola kuba ku TV ng'olya kituufu naye olya tolina numbers nzina bakusoosinga kambuuza ekibuuzo we bakusoosingira Kwefulukuta tebaaliyo nedda ngeza mugeza ati nedda nzija kitegeeza waliwo ekyenjawulo this generation kyeyagala gali amawulire ga BBC gaggwa kasita America yayingira mu media mbeera bwe nti mu kisenge kyange TV inch maker Kasuku n'atandika okugaaya ku TV kwacha ate sikyusa kubanga byenjagala okulaba and numbers don't lie n'abalaba n'abalinga Yesu we bati teri abalaba kati wuliriza kitegeeza Kaye wajja wano okwogera ina numbers ze baagala owulira unless nga mwezija wano omuntu omu yandaba omanyi lwaki video gye twasembayo okukola emitwalo oba ebiri kati labayo omanyi lwaki nti nno wetwogera fe tulaba abantu batutenda nali juzi mu Bungereza omusajja nanga Kaye olaba we tubeera ne Bulaaya tulidde oyogera eby'e Bulaaya abantu waliwo ebibakakkanya waliwo omukyalo omu yali kolanga video ng'awemula nnyo nga wabazikola kati ng'alaba numbers n'alowooza w'amaanyi nengamba omuvubuka omu ne mugamba oyo waleekerawo okuvuma Bobi Wine n'okwemula agenda kulaba numbers nga zisse why waliwo abantu abamu nga bajja kulaba engeri gy'ovumamu Bobi Wine bagambe katulabe engeri gy'atuvumyemu osegera balabe engeri gye banaakuddizawo kati ofuna numbers ojja olabe omuntu yenna atandise okuvuma Bobi Wine kati bakumanyira nokka yono guy wa God bikyali ku Facebook kati ne zikka babyo bibimanyidde ate Bobi Wine n'omuvuma emeka kati naye ffe we tuzze nga twogera bwogezi kyoyita noise nga seyambula nga peer pound nenfuna numbers nga soogera bya mbuliri nga naalongo nenfuna abampulizo mpanga ku credit kakati eyo tuvuddeyo katutandike bwe tuti bannange munansonyiwa era nammwe abamu abanvumaano manyi abamu bandaba nga neyanjira kino bambi banyiiga abeenale banaete munyiiga nnyo nze Kaye Wisdom tawana w'omulaala yakula ku mata mutali mazzi n'esseriraka bulijjo mbaga twava erengo esinga ntingira Buganda tuli bana basabasajja Kabaka naye twatuuka n'engeri twazikyusaamu bano bakatende bagambanga nti waligwa wendigwa fe tugamba abaana ba Buganda tumala kugwa Ssaabasajja Kabaka nanteeta nantagambwako nantabipingwa nantamanyiirwa w'omumanyiira tukuvuma nasemba ate kizibu okugwa bwe njogera ku baana ba Buganda bannange basitegeeza Baganda people only kyekifuula Buganda kingdom ey'amaanyi tegeeza ba Kaye Wisdom abava ekisingira abakulidde wano banyeko bagravity baani bonna ate ngamba ku Bakabaka ba Buganda nga goteekawo kyabazinga omukama n'ebiringa ebyo kuba twagala kulimisa kalicha kakati nzize wano tuzze kwogera obuuziza kibuuzo ki ate badde oyogera ku live kati ntandise live toyagala kwera ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri ekya live n'ekya spice yazze Spice era muwagira yebale kujja katusooke ku kya live now kati wuliriza kino katusooke ku kya live kino kansooke nkiggalewo ekisooka kino njagala mu kigoberere bulungi world over nalabye Kwefulukuta ng'akinnyonnyola ekyayita eya ng'akijereegerera ng'alowooza nti omuyimbi waaba ayimba ng'afunye ba backup abamu bakiyita not eya bakiyita not balista ba something ngo bonna abayimbi world over bakizuula ab'omulembe guno si kuyimba kufiirawo kulwala bulago as long as you make a name get back up sobola baalakeri bajja n'abantu basatu bonna nga bamanya ennyimba ze waliwo amumanyi wano wayimba bwati wano mpita wano bonna world over netetegeeza nti alakeri tamanyi ki kuyimba now kambabuulire ekigambo live buli omu ayiga kiyige n'oba omanyi okuyimba ne Rema yakiyiga buyizi Rema posaka si Bebekulu posaka yazuula Rema Bebekulu najja ebuddo ng'anoonya abaana bamubakinga mu nnyimba ze posaka n'amuwa abaana bana bwe yagala n'abaana bana Rema yasooka okubakinga ennyimba ze ng'azze kusaba bakinga ku nnyimba ze Rema yabakinga byonna n'abibakinga Bebe naaga kati ate bano sibeetaaga omu gwe nkola ki gwe neetaaga kati ekyokuyimba live n'oba omanyi okuyimba batuuka ne bakutraininga bayimba batisi kutyumbira buki buyimbizi now naye okiyiga otya Bebekulu yali tamanyi live n'atandika okutambula ne Eagles kyobola agamba message yamuyigiriza ki ekitali buzibu yatambula mu byalo agenda okudda Bebekulu nga wamutawaana Eddie Kenzo
yatambula mu byalo nga jafulatingira agenda okudda ng'obuyimba bwe wadde onyenya tonyenya naye ng'ogawaye musajja ayimbye newankubadde tekanyumye nnyo naye akoze eki akayimbye kati live bagiyiga ki now ekintu kya talent oli yakyogeredde nga kujeregerera kye yagambye Kwefulukuta nti hard work beats talent kakati kankubire n'oba ne talent nga n'ototeekamu hard work talent yo etuuka n'efeedinga. For example, Ronaldinho. Teri atakkiriza nti Ronaldinho was highly talented. Kasita yatandika okusulanga muzikira bokimanyi n'abakazi yandivudde kale mu bakazi nayimuka bw'ati nga Samusoni yali amanyidde okusindika ebisenge mu Bayibuli. Kati we yasula ne malaya we yazuuka bw'ati n'agolokanga bulijjo neŋŋenda nenkwata ekisenge ne mbakuba bwe yagenda bamukwata bukwasi nabusalako enviiri omwali amaanyi ge. Kati ne Ronaldinho yava mu bamalaya ng'alowooza engeri gy'alina talenti nti asobola okukola bwati nakola bwati yagenda obukola ng'omupiira gumuyitako ne bakola ki ne bamugoba ng'akyali muto. Ebintu bibiri. Talent moves along with hard work. Udde chenji kojedegede. Talent moves along with hard work. Kati uli akantu kano. Nobobo ina talent. Nga tutadde mu hard work. Your talent reaches a certain point and becomes void. Nga vanishes. Ekyo Kwefulukuta kye daga. Hanti nze nkyongerezaako ati we yakirekedde wali yali ng'alinga anafuyize nnyo nti Ronaldo engeri gy'akozemu hard work naye era Messi akola ki? Amusinga. Listen to me nkuwadde example ya Ronaldinho nti Ronaldinho alina talent. Lwaki waataagattako hard work yava mupiira ng'alina emyaka 3 nga Ronaldo agenda mwana oba yagiwezezza ng'akyakuba ng'akyascoringa goals. However, bw'oba ne talent nga tolina hard work it's just a matter of time. Talent yokuggwaawo. Newulira. Bw'oba olina hard work, you are a hard working person. Nga tolina talent kizibu okuva ku main. Kituufu. Ekibuuzo. Kati ono alina talent nga tatadde mu hard work ne hard working person ogenda naani? Ogenda ne hard working person. Kubanga talent cannot go along without hard working. Ne hard working omuntu osobola okumwana najja ku spark nga yali tamanyi luzungu tamanyi bikoze bitata nga yatuuka mu budde manager n'atuuka n'agamba akasuko ono mu mwaka amaze ennaku 3 atuuka late kangumiikiriza ono omwana. Hard work can beat talent. Era kyova olaba nti omuntu alina talanta mu nsi yonna lwaki olowooza tebakimakinga over nti be bafuga abalina talanta. Museveni abamu bagamba yali muje. Actually omuntu yalwana olutalo bamuyita genocide. Olwawano. Naye yeefubako amaanyi ge gali wa kugenda wa Saddam wa Libya kukonvinsinga Gaddafi n'akwata Moses ali omusiraamu Museveni n'agenda afukamira ne bamuwa emmundu nga yamanyi bano nga osegeera kati ne yeefubako naye yeerage nti waali. Ebyaddala kasuku singa seefubyeko nga baŋŋamba bampadde emyezi 2 singa saagwa dda. Kubanga najja okwogera nasanga tamale senior, tamale junior, baani bonna nga be boogera. Basendi ba Jenkins. Here I am bansasula genda kubivulu nga 23. I'm featuring a Frigo Band mu London ku Regency Hall. Promoter Richmond, Mary Ngabire, Uncle Dan. Mwezi gw'omwenda. I'm fully paid. Na buli kimu tebinkwatako. Nina 2 hours on the stage nakikola e South Africa nga ndi ku Santon Hotel ne bagobayo Saimo wabukedde ne bamugamba twaze kulaba Wisdom na Afrigo ne 2 hours on the stage Afrigo nejja. Simple as that. Kati my hard working nasanga wabalina talanta gundi ono Dr Tiamale yanga Kaye Wisdom ine kirobozi kiringa kya kasuku ne munange tetumanyi naffe fwe batwamala ebbanga ddene kusimba batraininga osemanyi oyogera bumbako emimwa simanyi ddoboozi lijje mu lubuto lijje ludda ffe twogera nga tukoze eki n'agamba but naye weemuli kyenjagadde okugamba nga ntandika live wali bwagaye nti olina eddoboozi ge lyakasuku yali ategeeza ki? Nedda yaŋŋamba kyagala kummanyiira. Nedda yaŋŋamba Kaye eddoboozi lyo olinga lyakasuku. No yaŋŋamba no seryalinga lyakasuku yaŋŋamba Kaye oli mu kiti ky'abantu nga bakasuku nti kaganga alaba nti bo baabonaabona nnyo okujja ku muzindaalo. Ffe ne tuyita ku kakeeka. Tuyitawo buyisi. Kubanga omanye emyaka gy'amala ku Simba nga tasasulwa ng'esatu.
nga mboba mutraininga kwogera emyaka esatu bakutraininga kwogera tebakusasula nangamba kati fe twabonera ki kati labayo njagadde ekyabantu bakitegeere nti omuntu alina talanta n'oli alina hard work. I rather go with hard work ye Sheeba nendeka alina talanta. Ekyokubiri omuntu alina talanta, you can't be with talent only nga toyina hard work. Naye hata alina hard ye byenjogera tebangamba nti nkubye embogo mbyogera mu Luganda. Naye omuntu alina hard work can be without a talent na survivinga nga akola nnyo. Kasubire tubakitegedde example ya Ronaldo. Buli muntu akkiriza simple era Messi singa teyefuba kubanga bonna abantu bagamba Ronaldinho yakkiriza yagamba mu training Messi yasookamu ne talanta ye. Kakati ekya live mu this modern era buli muyimbi atambula banawamu akuba semi live atambula ne DJ we no bagenda kuba live n'atambula n'abantu ekyo bayita air. Waliwo ekigambo ky'oluzungu kye bakozesa tebakiyita air kisoosako be something ba something ngayimba eddoboozi sirya tena sirya auto sirya soprano nga liri awo naye ng'agoberera oli lead person osegedde era abanga ayimba kati ono waviirako n'atandika okugamba engalo yasigala ayimba osegedde buli omu akikola kati malize ekya live bwenti nkunyonyodde bebe kulu naye yayiga njige nkunyonyodde baani so kyogamba ne Sheeba naye live yagiyiga kati so we shouldn't crucify her. Kankubuuza ekibuuzo njagala tudde mu mazima mu nnaku bbiri era kati nalabye kwefu nanga neba n'abasajja sibategeera mwajerega hard working ya Sheeba najja n'akola record mu Serena nga tekibangawo n'agiteeka ennaku bbiri neba sold out tuve mu by'okusaaga n'atulaga nti nayimbye eggulo ne leero nyimbye kyokka sendi yabadde ayogera kyovula wanyizizza Kwefulukuta n'ayingiramu n'atugamba anti yali agobererwa abaana babiri ono noono wali ogezeko ku autospa nga sendi ayimba taba ne ba backup abayina kati nengamba ono omusajja ayogera biki nagamba kyovula bakyannumye sendi obutogera nedda anti yayimba ng'alina ba backup yeyogedde abawala omu yamwogedde ne sendi fe abamulaba abamuwagira ku autospa abeera ne ba backup artist. Kati kitegeeza oli aliwo okufa ebya Sheeba nejjukira yakola record teri yali agizeemu gwe tomanyi kyekitwala kuyimba yesterday n'okola show n'oyimba na today. Omanya ekyafuula gundi Michael Jackson wakabi mu America waliwo olutalo between Michael Jackson ne Prince. Prince yali amanyi ebyuma ng'amanyi okuyimba ng'amanyi nga was a performer. Michael Jackson najja nga talina kyuma kyakuba nga performer ng'ayimba. Kati Michael Jackson najja n'afuna popularity mu America ne wajja olutalo mwe lwakubanga eno terwatuuka olwa between Prince ne Michael Jackson nga Prince agamba nze omuntu amanyi ebyuma Kwefulukuta baboogerako amanyi kino amanyi do re mi fa so lwaki mutusibako kali akasajja kubanga nga Prince ayimba amalobozi gonna nga Michael Jackson bw'atandika okuyimba dance major. Yes kati ne bajerega nga Prince ajerega ngera abayimbi abamanyi oyimba do re mi fa so bali ku side ya Prince bebaani Luther Vandross Maria Carey baani bonna nga bali ku side ya Prince. Twawunzika Michael Jackson yabagamba bugambi just give me time. Twawunzika alinye ku ntwe ya Prince yenga tayomba teyagenda mu Apollo Theater mu America balina theater nga ono ogamba edda yali National Theater one ngokuleta ku National Theater babeno nchibuka amala kuyita muzannyo gosimanyi bitya osagera which was okay process njikiriza mu America oba oli muyimbi nga toyimbirangako wali oba toyina kyo bagamba. Michael Jackson yabagamba no problem just give me time yena asirikati yadda mbanyega nga bamujerega kati ate we yeyerusa ne bajeregera ddala. Twawunzika world over gamanyi Michael Jackson. Wuliriza bwe mbanzize okuyimba kyeki okuyimba bakiyita bwe tutandika okuyimba ba artist tuba tuze mu showbiz business. Showbiz business kyeki kubanga okuyimba kyokka tekimala. Bw'otandika oyimba oli musambi wa mupiira oli movie star
oba oyingidde mu kibaita show business ogeza bw'ofuuka omugagga gwe kati we twakulabira ng'oli mugagga watugulirako benzi tewalinga ffe be baawaako obuwi kati kubanga the money wealth waliwo ebintu byeyita bweti nti kirumira sebo ne baba yali yalunaku lumu ate bonna bazirera basama bagambe musirike naawe gigula olunaku lumu tukutende nga tebakikuwadde buwi kakati kirumira wagaggawala yeekakabwe kasogula benzi nga teri agimutumye n'ennyumba n'agikyusa kyekiraga obugagga owulira kye ŋŋamba nze ndi mu kutobana nnyumba yange nga ndaba nti sola kuzimba nnyumba bweti naye nategedde butegeezi bebe yali alambuze musikati ennyumba ye musikati n'agamba nenjagala nzimbe ku nnyumba namugamba mwana wange tozimba nga flat siraabu eyo ekumalako $6,000,000 nga tunyweddeko kipa ya bbiya ne $6,000,000 ng'ogulamu poloti naye kyekiyita your stature the status n'ogamba wendikyaza akasuku wano tugenda tuulawa naye ate omulala aba yatuuka ne kakiyu kimu is the status kati labayo ffe tukkiriza abawagizi ba Sheeba ffe abantu abakoze hard working era eno show ngidedicatingira mwe abantu mwenna abakoze nnyo ng'osiika chipusi ovuga boda nga bakujerega nti you never make it n'okikuba nga bakujerega bujerezi nti you never make it n'okikuba nga bakujerega kati bakutunira bati bagenda nakusabayo 10 obaweeyo ffe tukkiriza te Sheeba is talented ne talent onne tekufuula muyimbi wa kabi tekuyingiza mu lugo lw'abasho business wali owuliddeko line egamba nti success only does not make you successful nti yesu no education only does not make you successful nti osomye niye okuba successful those are another dimension kati it's another dimension kati wulira kana akantu Sheeba nga we tukkiriza Cindy nga ffe tukkiriza nti muyimbi ali talented alina okuggyako ffe mu maka ga Sheeba tumuyigiriza omuyimbi owakabi aba atya kankuwa example ya bebe kulu yatandika okutugamba nti muyimbi wa kabi big size bawaziwena nga tumugamba totumanyiira tuli muyimbi wa kabi kubanga obuyimbi kirala n'obwakabi kirala tosobola kuba muyimbi wa kabi ng'opangisa morova ennyumba simanyi gye basereseza amabaati yakola video nga yeeyereza engoye hali muyimbi wa kabi yeeyereza engoye nga Beyonce akola video ng'ayoza ngoye yakuba agenze ng'ayoza ate mu bbaafu kitegeeza n'ennyumba teyalina kinaabiro munda kati wataberedde na kinaabiro weneba na tooyi kale muyimbi wa kabi bebe oyimirire kupitira turini bebe we twamuyingira kubanga nze bebe yeewuunya namulaga ebivulu bye mu bulamu bwe nakamisinga ebivulu 2 ekiwatule buli muntu yenna akulidde mu uptown serious twali bawagizi ba bebe ebyaddala nze ali muganda wange yasooka okundeta music wa Bob Wine bebe we twamukuba ne tumugamba okuyimba kirala n'obwakabi kirala akasajja kali kojerega kekamocha kaguze skaledi ku myaka 2 katandisa okuzimba ku myaka 25 katambula kakola bwe kati kayambala chain za million video kazikolera Dubai wallahi katambulira ku mazzi kabulayo kugawandiikako omanyi nti Bob Wine muyimbi wane yasooka okutambulira ku mazzi ng'ogyeko Yesu osigedde anti Yesu yagatambuzaako bigere kyovola yagavaako ng'ayina amazzi ku bigere ffe ate tugatambulako nga tetulina amazzi ku bigere tufunayo eryato eryakabi kyovola babali nga tebawula wakati wa board kanu naki yaki lwansonga nga tebatambulyanko ku mazzi bebe Katonda n'atuyamba yenna gye yajja ssente oba yazikola oba yakola ki kati bebe wetwogera kankubuulire yayingira mu lubu lwakabi kankubalire olunaku lwaleero Kaye tondi bulungi bebe right now nyimirira emabega ne mugamba yenna amulumba yasamira muli laba ennyumba gy'alina sooka olabe kati katandikire wano oba gyazimba kati gyasulamu byatusobera basulamu apartment waliwo eri gyazimba gyakweka eri gyazimba yetuuse ku ki owaayi anti ndooze ngeri gye bamujerega ennyo oba atya kutya anti esobola okuyimiriramu neyogira naye nga yakabi yo kati ate n'atukolera ekintu right now kati okumanya bebe kulu kati wakabi addidde mukyala we atukubye ku buli luguudo ziwena kekisi
ne Wandege ku kizimbe kya Kasuku yawe Wandege nade manyibo bagenda okudda eri wakyaliyo wakyaliyo wagenda sigala tali agenda eri mbufumbiro omukazi namugulira ne benzi mpya namugulira ne benzi mpya aha yakikutte bangambe yakikutte bali bamusekerera era nze nabavuma abagundi ne mbagamba temujja tumanyira muwe munyoro munnammwe sente balamu mudire bebe awaayo omubiri gwe n'alabika mu bantu ne bamuvuma ye nga temuwa sente yakikutte kati etufudde bebe kati olaba bebe is an accomplished artist why ayimirira bwati mukyala we najja nga avuga emmotoka ekola osegedde kati obwakabi kyeki kati Cindy alina okujjako ewa Sheeba bamuyigirize nti ekibayita showbiz business ebaki olina okuba omuyimbi owakabi kati obwakabi kibaki kati Kasuku kankubuulire bwe bagamba nti oli munnamawulire wakabi saagala obenga Barry Francis teri ayagala Barry Francis wadde yali ayogera oluzungu nga Prince Charles simanyi King Charles nate saagala ate Barry Francis yafa ne batugamba ennyumba tenaggwa because twayingira eno video abagitegera bajagitegeera nze ndi wanjawulo ne Wisdom ombazi w'ebitabo Kasuku oli wanjawulo ne Kasuku journalist kubanga wayingira mu gospel eno side wabeerayo bakabi Kasuku tetusobola kujja kulumbero mama wadde twogera nnyo olaba waliwe twali wakatolwama nga wadde tusonda sente naye nga buli muntu agamba waayi kisajja kigezi kino olaba amaka ninze nalabako abantu abamu abaali abazanyi b'emizannyo nga biseera biri bbe mu kibuko gy'omugwire nga emmotoka yange yetwala emirambo gy'abayimbi wano yafiira eyo mu bazanyi b'emizannyo wano tugenda okumusitula omutwala gye yali asula ne batugamba etteeka lya wano temuyingira mu mirambo n'omuyimbi omu yali asula ku gundi ennamuŋŋona ko National Housing Flats omulambo bawukomye mu motoka yange nga ina supakasi fe twasooka okugula wano supakasi omu nga zaakajja nga ntambula ne beno nkibuuka bwenti ye mentoring mu leadership nga waliwo yafudde gwe leeta gundi yaffe eya funeral service baagutugobya wali ennamuŋŋona kati Kasuku Cindy ajje tumuyigiriza obwaka era tebakulimba omuyimbi yenna ekifuula omuyimbi olina okuba n'ebikwetoolodde era we twatwogera ku muyimbi temutunyonnyola ebyo ebyekisiru mbu tetwogera ku birala Diamond Platinum asobola okuleeta kati yakubye oluyimba olulala ne Kwefukuluta why Kwefukuluta wabikula Diamond Platinum apart from singing kikyali ti Wasafi n'omugamba nti si ye naye bagamba yiye kituufu omusajja akulaga radio emmotoka wali talinamu Toyota TV abeera South Africa ennyumba maridadi Kwefukuluta n'agamba my brand can associate with this guy lwaki takula kolabo ne Chameleone gwawaana ojola Chameleone asobola okulaga nawadde njogera ne Kwefukuluta bwendi lwaki tamuwa kolabo goloza lwaki Diamond Platinum akoma kwogera bannange njagala nnyo bannaye nkole mu kolabo ne Chameleone lwaki akyogera ze Uganda lwaki takyogera nga ali Tanzania kubanga burandi ye bwagibalamu nga mwe mufukamira kankomaawo kati omusana nti ngula agweyongera tudde ku Cindy kati wulire ekifuula omuyimbi owaka yo nambeeredde kindooza baagala nsasule kati kankugereze kino manyi nti gundi yakobedde Grace Khan yanneebazizza nnyo njagala olabe ebintu bino tuli ku baakabi zino international nominations bwe mmanyi Kasuku okimanyi awards ezin international bwe zituuka mu kye bayita kasita oba nominated you are a winner already labayo mamas katubale emyaka navudde nagayi mu nsindika okuva ku 2015 yafuna nomination ya mamas yiyo 2016 best video Africa Nigerian Entertainment Awards kino nakigamba sale nga ngenzo okukola benchmarking mu Nigeria, Denmark ne Sweden nalabo nali ku studio ne bakola oluyimba lwa Sheeba nenyimirira nembuza yo radio ki wulira mu Nigeria Nigeria bepanga bamu nominating a best female East Africa. Afrima Awards 2019 2020 2021 2022 best female East Africa tuli ku Afrima MTV bichezo mamas 2020 best African act MTV Emas Nickelodeon Kids Choice Awards yebuno bulgundi oziraba 2021
favorite African act star. Nickelodeon favorite African act star. Kati tudde kuza wangu. Ye bino babiyita batya? Sizimanyi bulungi. Tudde kuza wangu. Kati za wangu de mudidi. Zizo. Kagamba kwegamba twagala oyagala ne Cindy aleete ezize. Kati nze bali naye ayogera ebibye. Kati high people music Afrima bichi ajuza flat number ya awards. Zina awards. Culture Africa Style Awards, Afrima, Janzi, Wuma, Baztiniz Awards, High School Awards, UEA. Kati Sheeba ina award nyingi. Kati labayo, kasoka tukome wano. Ebivuru bye bibi. Ebyali sold out. Nkwataako Moyo Sheeba live at Senena. Nzija kukino. Tuli kuki kyebayita era gundi Kasuku omuntu yenna azza discussing a battle between artists. Mugambe tuba tetuliza kudiscussinga bayimbi ba culture. Kyebayita artist tuli mu showbiz business. Waliwo ebikwetolola. Jukira nasose ku talent. Namaze doku defininga kyebayita hardwork ne talent. Kati tuli ku artist as a showbiz business. Nti toyimba buyimbi. Waliwo byolaga ebikwetolodde bikudefininga. Kati kuno kuza award boyongerako ennyumba. Kati katudde ku kino endorsement tetunatuukayo. Endorsement olaba ngenda kudda ne kucha spice kyayingidde mu lutalo lwaki twalumba abantu abalumba spice inti company wezituukira okujja okuwa omuyimbi endorsement gwe byonyonyola nti sebata muyimbi wa kabi twasamira tuli ku endorsement kyenkugambye nti ne senior ine endorsement yakafuna miliyoni ebi twali kutoka gundi erisho gyenjogera kulwa kwa toka ntok togimanyi kati dekanji kunnyonyere toka ntok bwetujja amazima omusajja yali kutoka ntoko n'agamba kati katuve mu ddami check kati tudde kweri endagaano agitulage kubanga ddami check nange ensolo genda ku insurance yonna ne bangamba bampadde biliyoni nenga byakwejibisa kati tudde wali ekyokubiri kutoka ntoko show kuliko omusajja yabalirira nti esolo kwa miliyoni 3 nga bakusagize emyaka emeka 5 kakati n'abalirira buli mwezi obofuna mmeka buli mwezi obofuna miliyoni nga 10 na mmeka oba 2 mu mmeka tofaayo fe tujja kukinyonnyoka gojja genda mu maaso naye basobola kusayininga emyaka 2 oba life nga kyebakola Jimmy Katumba nekyo nakyo kiri atuwe ku ndagaano endagaano enyuma kwa tuli mu showbiz business tinasayinizeewo kakati labayo katugende ku endorsement tuli ku muyimbi wa kabi muli ajje wano aleme tunnyonnyola do re mi fa so kyokka aleme tunnyonnyola ti omuyimbi Cindy ayimba eddoboozi ne lituuka ekkololo kuba ne Sheeba ayimba naye ayimba kyogezaako gamba kyekye nagambye nti osobola okugamba nti Wisdom awoggana nga waliwo awulira ng'agamba Wisdom singa nayongeramu nti awoggana kusinzira kwani kati gwe okuyimba nti ayimba do re mi fa so kakati kale atulumizeyo oluyimba nga luliko do re mi fa so laba endorsement Coca-Cola Jesse Dairy Limit Jessa kati zina Africa zagenda Techno Mobile ekyaliwo Nero Breweries Secanolia isimanyi Android bichi bibyo West Lake kakati nammwe mutuweeyo side eno muli kwemu ya dami ngenda buuza Kwefulukuta kati Kwefulukuta mugambe bwoti atunnyonnyole kino kubanga ffenna tutandika kuleeta bayimba si bangi gye bali ne Rema ayimba naye kati atunnyonnyole kino annyonnyole omuyimbi waatandika okuyimba abazze mu showbiz business tayimba buyimbi waliwo ebikola omuyimbi kyenkugambye nti bebe we yakitegeera nadde emanyuma n'agamba kansooke enkole n'alekera okweyita simanyi big size kati ffe okimanyi nti kati ffe tumuyita big size bebe omutuukako noga how are you big size naye luli yakolanga bwati gwe tomanyi nti nze big size kati ffe tukimuyita otegedde katugende ku spice kakati nga tuwunzika spice lindako kakati ekirala spice Diana yayingidde mu lutalo luno lwaki Spice Diana ng'obwa Spice bwe waliwo ekintu kyenawulidde ku share simanyi abaani yakyogedde music industry tuba tetuyimba nga balokole
waliwo yagenze n'agamba mu Nyambala essaawa 6 actually nakankannyonnyole nti Sheeba yazze ku ssaawa 6 banne tulabe n'abantu b'ekyalo okutunnyonnyola entertainment nti yazze essaawa 6 ku Victoria University naye nga tetuli mu hall tuli wabweru ebintu bibiri twabadde wabweru oli n'agamba mutwadde ku university bannange mutunnyonyere oyo ajja kuswaza bumukaati twabadde wabweru nga tetuli mu hall ati muliriza kati nabayo n'agamba essaawa 6 kyova olaba Kasuku watukoze vifa abagizi wa Sendi ekisendi abadde akinyonyera n'omuvuvubwa kati nabayo twazze kukola ne kino nalabye musajjawo ng'agamba Badiru mugambi bw'abanga ayogera Kaye Wisdom asookaddeyo anyweze South Africa bw'anaamala okunyweza kwaffe tulinayo address Mbeera Road Portview Plot 83 we've been there since the memorial Bogende South Africa Gogolingao we are the only black family the whole Portview kakati mugambi wabanga ayogera ku Wisdom amanye tukola Douglas yalinnye ku mmeeza weebuuze nti gundi webakuwa omulimu bakitamba antisaba ku mulimu gundi of reference letters of reference webakuwa omulimu ekyo kyebayita reference nti kino kyogenda okukola ne kino bw'olaba Wisdom ngaze nga nze ndi an official spokesperson wa family Bobi Wine official nga ndi mu t-shirt njogeza toni eyo nga tonnanvuma buuza abamuwadde omulimu bamusasudde kola ki ekyokubiri gwe kyogamba Dr Muganga wa Victoria University tamanyi nti mu Uganda waliyo Kwefulukuta oyo omusajja okimanyi nti amanya amawulire gwe lwaki ayina essimu ya Kasuku nga tayina ya baati kubanga nyumya naye nali mbuuza abamawulire nga ndaba ayina essimu yo yakola bw'ati abamawulire nga buli omu omulaba bw'oti nalaba yiyo kakati nga abalala bonna ababadde awo beerese bweresi ababadde awo era nga balina omusajja bamuyita Ibulanga gwe bakola ne wabaseeguya nga tebalina nnamba ye kati ekibuuzo kankubuuze Muganga a Canadian citizen a vice chancellor who's having now undisputed gundi trading university Victoria University golowooza musiru okuleeta Kaye Wisdom n'ataleeta Kwefulukuta kiki yali ayagala okwakivinga kati eri teyali press conference walalabyeko ab'ebikonde bwe baba bazija baba baze mu press conference bamaliriza beekubye lwaki tetufunangayo bantu bajja nga balinga Archbishop Kazimba nga baga bannange golora bw'obanga oze mu press conference tuula goberera emikolo gya press conference abantu abamu booleeta wano ku kyano baleke boogere ku Ssebadduka ne ku bayimbi nga Sheeba ab'omulembe guno babaleke okitegedde baleke kuba Nassolo kubanga kati osobola okuba ku CBS n'otandika okwogera ku Sheeba producer najja naga gundi gundi ani kusaasira lwaki tomwogerako Katumba biki tutukirize tuwunzike ne spice ja tuwunzike kati abayo essaawa ezo ekisooka it was nti bali tebazze kwogera ti bannange tuli wano ngenda ku kati buuza baati ne musajja mmwe matu nti kati mutunnyonnyole press conference yandibadde etya nawulidde baati agamba nedda ono yanditudde eno mbu n'abuuza oli gwe kati ogenda kunyimbira otya mbu n'oli n'addamu tuzze kwekisinga Kasuku ogenda kutta ccano abantu bazze kwekuba ate Dr Kwefulukuta ne yeekuba gye atya yagambye mbu batu ya Bobi Wine ne Bebe Cool yali tennaba kutuuka baakuba ennyimba ezeevuma yagenda otuuka nga kidifayininga batu kati bano tebalina nnyimba zeevuma babadde balina kwevumira awo live kuba teziriiwo ne olabye gye twasoma teziriiwo ennyimba kikye muyina okukola mwevumira awo kubanga Kwefulukuta yatugambye nzija mubigamba ti Bebe Cool ne Bobi Wine baali bamaze okubuilding up ennyimba ezikola ki teyakyogedde so kati baali tebazirina kikye babadde balina okukola mwevume mwekube kyova olaba golola bw'agenda Tanzania kubanga oli omu Tanzania sitamumanyi bwe bagenda press conference yakwata akatebe wopo ekyo yajjuleti n'abatanzania batamanyi golola kati Kwefulukuta alina okumanya nti showbiz business gye mikolo gye gino gyayogererako egy'okwanjula n'embaga
jo jiba ogoberera bwoti era je mikolo gyabera kubaga katwaniza abaana abalenzi katuzeeka abawala aha mu showbiz business njoga sawogera ku bayimbi be bano abajja oli wa mukisa kubanga oli wa sawogera kwabo njogera ku bano nti abayimba oluyimba kozi gwe nyimbi yani omukazi asinga okuba emikolo stabua aha kati abayimbi ba Kwefulukuta ba stabua bw'abayimba oluyimba talina na kyayongeramu ababwati oli wa mukisa bambi nze nkwagala oli wa mukisa kati fa abayimbi betwogerako aba generation eno abayimba oluyimba bwati mu makati nasoka luyimiriza nayogerawo nakuba freestyle obulya kyengamba kati abo Kwefulukuta alina okuddayo ku mmeeza nakola research bw'aba abaanalyzinga kati enyambala mu this generation oyina kumanya nti oli naso omugisa oli wa mukisa stabua nti bw'oleeta Cindy ne Sheeba bo bombi what do they want to achieve Cindy ali mukunami kati alina omusajja gwempa respect gwenjagala ennyo era buli omusamuga webale twagalira mwanyina ffe Cindy watuwonya abaali bamwepankirako muzanyirako amwagadde we appreciate tosobola kuba nabba wa Cindy nga weyo musajja wali sokka nojja wali n'oweyambula emisana naye kati kankubuuze Sheeba ye Beyonce wa Africa gwe tulina wano the most eatable something alagikako an accomplished image Cindy is a property jotunulya bwoti bweba jiko ng'ogikutte ng'ogenda kukomba kwa ice cream ogisuula ejjiko n'okombya lulimi Cindy omuntu asobola otuula bwati teri musajja wano tebakulimbanga Kampala atasobola kujja nga afukamidde Cindy ng'atudde bwati ku buliri mu kifo ky'otambuza ebigera ajja afukamidde ayanguwe that is Cindy I mean Sheeba is a cerebral project gye tuyina Sheeba yatuwonya buno obunyarwanda bwe mwali mutuwanira obwalinga buva ekigali nti aba baana balungi kati muddemu mukyogere ye yakulaze kankule ogenda mu gym omanyi obulumi bwa gym bwe njagala ompeeyo omuntu nga akoze olubuto lwe luli kuli nga si bya sajjale bya zali Sheeba takola nko sajjale za zali ng'omwana omutunulira okuva ku lubuto talina nkuubo omutunulira amatu siga Dr Kwefulukuta amaaso kalinga ga malayika otunulira Sheeba nze era Sheeba namutuukako twaliwa ne mugamba Sheeba toddamu kunenya musajja oli jeno yaggwa mu bisambi musaasire oyo omwana golowooza kati Sheeba twamuteekako bw'aba agenda mu toyi alina amugoberera bw'aba agenda kunaaba alina amugoberera ne bw'aba ayambala waayi omuntu asobola okuyita mu ddirisa najja amugwira waliwo munnange akayimba ka good life okamanyi kaluwa bread and butter kati kambuuze olwo oluyimba mu bayimbi b'e Uganda who is your bread and butter here you can bring an accomplished Sheeba katonda wange amuddako pia pound ali mu 15 Sheeba ye bread and butter number 1 paka ku 10 abaddako eri ba pia pound bali eri mu 15 it's bread here no ate munaye kankubulire olaba zino nomination nagize gundi okuzimpa Sheeba ojja omwewunye kyovola bayatuuse bwati naye abadde ku interview erinnya lyange lya musumbuye situkanko mu makage kati tuli mu kugamba kati kasuku bw'oba wano ng'oleesa akaana kamerika ogenda mu show ziri bbiri ng'oyagala kakuggyemu koolu ng'oyagala kakisinga lips ku shebbiri Sheeba ng'ali wali leeta bannayuganda nga tolaba nti mwana wininwagi Sheeba ng'ali wali muba mu show akaana ne kakubuukira nga Sheeba abadde ayimba ne kakwekisingira because when you are looking up ng'onoonya an accomplishment Sheeba is an accomplished artist Sendi yagambye woba onoonya muyimbi Sheeba mulifaringeko as a dancer a perfect musician a perfect entertainer a perfect singer yes kati mwe mwali muwakana wano Spice yagenda n'abagamba nti bana esirise n'endiyo yali agezaako gamba Spice waliwo enjawulo ya musician ne singer musician yani ye muyimbi bule gwa managing oli gali bamutani
Katende oli ayimba bule mumutegedde ono ayimba bulungi folk music. Mugabi is a musician. Mugabi akwata ekyuma n'akikuba. Kakati ono ye singa osegedde kati Spice is a singer tajja kujja Mugabi kuyimba. Mugabi wabatandika oluyimba olaba mu dore ne wataga nti nyimba dore mi faso. But anyway bwe mbandi n'akaana kakati gwe katangubuli kati gwe ojukira Natasha we yali mbisera bili ebyedda oyo kati mbu kati nze ndi Natasha Muserena tugenze wali kati mbu ngantayika mweze nyimba kale bwe mba ntadde video tuli mu room ndi Natasha tajja nyiga. Natasha is my friend kati screen yali wali njagala yingire mu mood kubayimbi balabako ngantako Mugabi ku screen omuterako Sheeba no mute nga boti nalaba Sheeba nga ayita obwati akola bwati nayingira mu mood nga tumugambi tunonya accomplishment muleme tulete bana solo Oria chengamba kakati Spice agezako balaga Spice kyakola kyekyo entertainment industry nagambye Kwefulukuta bano si balokole Spice daya nayingidde mu lutalo okubalaga wendi nalumba agata space naga toyina kyo tugamba go feminist nekyayogera ne wabala bati kikyamu kubanga music industry nze waliwo abayimbi abagenda ne beekuba mutuzo n'abaako kyayogera nengenda nensaba mutuzo ne DPC wa CPS nembagamba mutulekere entertainment industry tuyina okweprovokinga wekiba tekiri deadire osegedde kakati Spice is worth talking najja n'alumba kati kino kyokka kyensaba kino kyokka mwajerekanga Sheeba nga mumugamba tamanyi kuyimba kati bate etuuse walai kasuku ekirungi ffe ba Sheebaholics tuyina ne pad tugenda kwambaza omuyimbi wamwe pad buli kololo labawo waliwo eddwaliro ly'abazaala tugenda mutwala muleeba ffe twamugambye newe yagattako wininwaji tugenda mukuba nyimba zaffe bwe tumala nga tumugala leeta tugenda muwolako neza Paulo Kafeera ayimbe era temuddamu gamba mutayimba zaba twagala ayimbe neza Sabadduka sindi yimba ffe tugenda mulagako tugenda mulaga kye bayita you know when you see Sheeba you see beautiful tugenda mulaga a beautiful Sheeba a beautiful stage a beautiful kwambala a beautiful performer a beautiful singer that is Sheeba kati waliwo eddwaliro lyaba abagenda muleeba era waaba ayinamu akaana ajenga yetegese ffe tujja kumujjira ne pad ku kido tuzimuwe ye pad nga tumpa music nga tetusaaga that is true. Lwaki Sheeba tumuwa respect omanyi nti sindi bonna abayimbi baali bamutya wano Rema ng'atyo mubatolinga kusaasira bonna bamutya soko we respect Sheeba etya Sheeba n'avaayo n'agamba bonna bakutidde kankuyimiriremu wama muganda ng'okiraba bonna nga batidde Sheeba n'amuyimiriramu tusooke tuwe tusooke tuwe Sheeba respect nti omuntu asobola okuba olaba Museveni oyo Museveni buli muntu yali amutya kyovola nga abagula abamanyira abafukako omwana n'ava yava kanoni nayimirira bwati amutaza juzi ya mutwala Russia I am going to leave you with that song Linda kwatono kampuzika bwende kubanda aba byotandise tofayo kampuzika bwende mwebanaye kambabulire Sheeba is uncomparable is our generation musician is our generation artist Serebo tamanyirwa yakubye oluyimba yalukubidde mu baheta yagambye bwati njagala muwulire oluyimba lwa Sheeba olupya olumanyi tonsobola yagambye bwati Sheeba tebanonda kubo omanyi lwaki baseguya tebaagala Sheeba baida yina kukankogere siseguya bannamawulire abatagala Sheeba omanyi lwaki tebamwagala yabamma neseguya tamusabanga ko ekyo bambi yabamma Sheeba tomulonda kubo abalaba we yafuka bali abebwayise bafuna ne chance tebajjukira na musulo gwe guunya gutya wuliriza mwe bannamawulire abeepanka gwasokolindako malirize tojjako mwe bannamawulire abeepanka nalabye bunnamawulire bwakatandika nga mulumba brand ya Sheeba tali balaga waafuse is a god made no munagano kuba ennyimba zajja kukola ebivulu
ajja funa endorsement atakyaddamu kuba mwavu agenda bba kuba omuziki mwe mujje njagala abantu mwenna abawagira Shebaholic oyina keweekoledde kati Kasuku nzija kanewole ku kigambo kya taata wa Bebekulu bw'oba oli munnauganda ng'olina keweekoledde nga bakujevuna ng'olina akayumba ke bwayise nga kako olina bodaboda yo olina taxi yo oli muwala bakujereka ntosobola kufuna musajja oyo ng'olina keweekoledde okafunye keera ku makya ku lunaku lwa show weesiige lipstick bwoti ozeeko side eno oteekemu kapatra n'oba tuyambadde nika oyambale bw'odagako ku lubuto yambala akaleega naye kaba see through takamu engatto jangu ng'otaddeko enviiri ziri bw'otuuka ekkololo aba Sheeba tugenda kuyingira wano nga sipiika gyasula mu ba beautiful oyambukira ku hotel Africana mugenda yite no kunira awo tugenda yitaawo ba beautiful bonna sindi baba wadderi geti eyo jangu oba owulira oyina keweekoledde nga bakujevuna jangu olageko bwoti you are not going to be disappointed buli munnayuganda alina keyeekoledde nga bakujevuna n'oba oyina bodaboda jangu olage ziri embwa ng'oyimiridde bwoti Rashidi go ogambe Sheeba bali banziriremu you are not going to be disappointed tugenda yimba nyimba zaffe tubakuba omuziki nemba mwagala muyimbi mulala mugatteko tusaba bonna bonna Sindi be yakola nabo korabo abalete anyway it's been quite a show. I've not seen Kaye in such an electric mode. Whatever it is, Kasuku omuntu yenna leave this place. So until next time. Waleeta bali abanvuma mungambe nzije njagala tukole wano ngalo tukomawo tuleta facts naye kino kyokka Kasuku omuntu yenna ajja wano tunnyonnyola nga atwasamira dore mifaso mugambe bye twabiwulira dda tunnyonnyole showbiz business kyeki na kyekikola. I leave you a sweet song from Reddy and Weasel called Bread and Butter. It's been a bread and butter show today. That is the definition of Sheeba. Mubere bulungi. Bali bayimba ku Sheeba. Mweraba.